2018 okutuuka olunaku olwaleero, era nga bingi bye tukoze omuli okuteeka enkola zaffe ez'ebyokuzimba ku mutimbagano, era ng'omutimbagano gwaffe twaguyita Building Industry Management System. Tulondodde omutindo gw'ebizimbe, tukoze okunoonyereza ku kiki ekiviirako ebizimbe okugwa, era alipoota zaffe nnyingi nnyo tuzibawadde mu bannamawulire ne muzituusa ku bannayuganda. Naye newankubadde tukoze ebintu bingi nnyo, etteeka lyaffe eryatuteekesa mu nkola erya Building Control Act twakizuula nti lirimu ebirumira, era ne tutandika kaweefube okulaba nga tulikolamu ennongoosereza nga tuyambibwako Parliament, era tuli basanyufu okubategeeza nti etteeka lino lyayisibwa Parliament, omukulembeze w'eggwanga n'alisaako omukono, ate ne liteekebwa mu kiwandiiko ky'eggwanga ekitongole oba Gazette, era nga kati lyafuuka etteeka. Nja kubayisizaamu ebimu ku bikulu ebiri mu tteeka lino. Ekisooka, abatuula ku lukiiko olwa National Building Review Board tubadde ne ba members 16 nga be batuula ku lukiiko luno olwa National Building Review Board. Naye mu tteeka eppya bamemba bano bakendeezeddwa, kati bajja kuba bamemba 9 bokka. Mu tteeka lyaffe eppya era emirimu gy'ekitongole kya National Building Review Board gigaziziddwa. Kati ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obw'okuwulira okwemulugunya okuva eri omuntu ssekinnoomu, okuva eri akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Mu tteeka lyaffe buli kibuga, municipality ne district birina okubeera n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Okuwuliriza okwemulugunya okuva eri omuntu ayambako akakiiko kano okola emirimu gyako oba Building Control Officer. So singa baba balina okwemulugunya ku nsonga ezikwatagana ku by'okuzimba, kati balina eddembe okujja eri ekitongole kya National Building Review Board ne beekubira enduulu. Ensonga ey'okubiri mu nnongoosereza zino ekwatagana ku buyinza obw'ekitongole kya National Building Review Board. Obuyinza bwaffe nabwo bwongeddwamu amaanyi, nga kati ekitongole ekya National Building Review Board kisobola era kirina obuyinza okuyimiriza ekizimbe, okulagira abantu okwamuka ekizimbe, senga ekitongole kino kiwabula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba nti ekizimbe kino kya bulabe, akakiiko ne katabaako kye kakola. Singa ekitongole kya National Building Review Board kifuna okwemulugunya ne kitegeeza akakiiko, tugeze ak'ekira oba Wakiso, nti ekizimbe kino kya bulabe eri bannayuganda, akakiiko ne katabaako kye kakola, kati ekitongole kirina obuvunaanyizibwa okugenda mu kizimbe ekyo okukiyimiriza singa kiba kizimbibwa, oba okulagira abakirimu bakiveemu okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Akakiiko era kaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'ekitongole kya National Building Review Board okuteekawo ebibonerezo ebyabuliwo oba express penalties. Tugeze singa omuntu azimba nga talina permit oba olukusa, aba talulina, tekyetaagisa ate kusooka genda mu kooti. Kibanga omusirikale bwakusanga ku kkubo ng'ovuga emmotoka nga tolina permit oba togirina, awo wennyini wakuweera ekibonerezo. So naffe ng'ekitongole kya National Building Review Board kati tulina obuyinza obuwa ebibonerezo ebyambagirawo, naye ebibonerezo bino bijja kutandika okukola oluvannyuma okukola ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka erya Building Control Act oba Building Control Regulations, era ng'ekitongole tugenda mu maaso n'okukola ebiragiro ebyo. Ekitongole kya National Building Review Board era kiweereddwa obuyinza okugenda ku ttaka ly'omuntu, okuyingira ekizimbe oba okugenda we bazimba wonna, senga ekitongole kifunayo ensonga yonna ekitwala mu kizimbe ekyo. So kati tulina obuyinza gye bubuddeko, tubadde tuziyizibwa okugenda mu bizimbe ebimu, naye kati obuyinza tubulina. Tulina n'obuyinza kati obutwala ensonga zaffe eri poliisi oba okwemulugunya kwonna eri poliisi ku nsonga ezikwatagana ku bizimbe. Tuweereddwa n'obuyinza obulala obuwandiikira ebitongole ebitwala abakugu, omuli ba engineers, omuli ba architects, omuli ba surveyors, senga wabaawo ensonga ezikwatagana ku nneeyisa y'abantu abo.
ennongosereza endala eteereddwa mu tteeka lino ekwatagana ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Nga bwe mbategeezezza, buli kibuga, buli municipality ne districts zirina okubeera n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Kati mu tteeka lye tubadde nalyo, akakiiko kabadde katuulako abantu 11, naye bano bakendeezeddwa. Kati akakiiko kagenda kutuulako abantu 5. Gye bubuddeko akakiiko kano kabadde kakulirwa munnabyabufuzi, kati akakiiko kalina kukulirwa bakugu. Waliwo n'ensonga endala ekwatagana ku buyinza obw'akakiiko kano aka building committee, era nga akakiiko obuyinza bwako bwongeddwamu amaanyi. Kati akakiiko kalina obuyinza okulagira ekizimbe kimenyebwe oba ekizimbe abantu bakiveemu singa ekizimbe ekyo kizuulibwa nti kyabulabe. Naye ebyo byonna bijja kuteekebwa mu biragiro ebinasisa mu nkola etteeka lino erya Building Control Act. Ensonga endala enkulu mu tteeka lino ekwatagana ku bibonerezo ebyenjawulo ebiri mu tteeka lino, nga nabyo byongeddwamu omuzinzi. Ekisooka, singa omuntu asangibwa nga azimba nga talina lukusa mu Uganda yonna, oba oli mu kibuga, oba oli mu kyalo, oba oliwa, ng'ozimba wonna olina okuba nga olina olukusa oba building permit. Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo, obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya, omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga $40,000 buli square mita gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Lowooza kitegerekese. Ekyokubiri, singa omuntu anaasangibwa nga azimba ng'olukusa olwamuweebwa lwaggwaako, etteeka lye tubadde nalyo, omuntu abadde asasula $50,000 oba okusibwa emyezi 13 oba okukola ebibonerezo byombi. Kati mu nnongosereza ze tukoze, omuntu asangibwa nga azimba nga pamiti eyamuweebwa yaggwaako ajja kutanzibwanga $40,000 oba currency points 2 ez'ekizimbe kinasangibwa nga akizimbye ng'olukusa lwaggwaako. Ekyokusatu kiri ku kuzimbisa enkola ezaawerebwa. Nga Executive Secretary bw'abannyonnyodde, waliwo enkola eyali ezze wano mu Uganda emanyiddwa nga STC. Enkola eyo yawerebwa. Naye waliwo bannayuganda mu lukwesikwesi abadde bakyagenda mu maaso n'okugizimbisa. Singa kati onaazuulibwa ng'ozimbisa enkola eyo oba endala yonna etakkirizibwa mu mateeka, ojja kutanzibwanga engassi ya $10,000 ey'ekifo ey'ekizimbe ky'onaaba ozimbye nga tolina lukusa. Buli square mita gy'onaaba ozimbye nga tolina lukusa $10,000. So okufuna ekizimbe ky'ozimbye obunene bwakyo, buli square mita ng'okikubisamu $10,000 z'ensimbi zojja okutanzibwa. Tubadde n'obuzibu obulala obw'obubenje oba ebizimbe ebigwa, naye nga oluusi tukalubirizibwa okuvunaana abantu. Naye kati mu nnongosereza ze tukoze, singa onaazuulibwa nti waviiriddeko ekizimbe okugwa, mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwanga $5,600 oba okusibwa emyaka 12. Kati ekibonerezo kino kyongezeddwa, era nga kati ojja kusasulanga $10,000 oba okusibwa emyaka 12 oba okukola ebibonerezo byombi. Ng'ekitongole ekya National Building Review Board kye tukola kati oluvannyuma lw'etteeka lino okutandika okukola, twabaka naddala kaweefube okukola ebiragiro ebisisa mu nkola etteeka lino erya Building Control Amendment Act. Era tubasuubiza nti essaawa yonna ebiragiro bino tujja bimaliriza bisibweko omukono minisita waffe avunaanyizibwa ku sekita yaffe eya Works and Transport, olwo bitandike nabyo okukola. So saba bannayuganda mukitegeere nti etteeka lino terizze kubalemesa kuzimba, wabula lizze okulaba nti bye tuzimba bituukana n'omutindo
okutaasa obulamu bwa bannayuganda wamu n'ebintu byabwe. Mwebale nnyo okumpuliriza.